abo baana bange. He was once a mayor. Nulaba yiga yennyini ow'engabi nayagala waakiri aguuke mu ddirisa afe tugamba ebitiibwa byembawa byonna mubye kali bw'otokyono oba onootyanze obulungi nsanira nti tulowoolezaamu nga mukono azirowooleza wamu ebibira ebirungi ennyo emiga gyaffe emirungi obuveera nga tebunaba kujja kuzibikira buli wamu naye olwaleero tulina industrial park naye paaka eyo ogiyitamu n'otowulira nti ye mukono si bwe kiri bameka abayita ku industrial park eyo ne bawulira bulungi nti eri waffe mukono ekyo ekintu ekyokulaba ebirungi n'obiwulirira mukyalagawa twalina collective effort mu bintu naye lwaki tudduse mu collective effort lwaki tugivuddeko ey'okulowooza nga bannamukono lwaki tukisudde eri ate nga yensibuko ya buli kirungi wabula mu kifo ky'okuwulira ng'abakolera awamu ate tutaddewo bukyayi zetombuulira kayiga saagala kiwanya essanyu era nti nange omwaka guli nakikola waliwo gwe yaŋŋamba yalinnya ekizimbe kya kalina kya poliisi n'avaayo n'agwa olwekyo kikulagira ddala nti ensonga zigenda okwogerako muntu mukulu atandika endowooza okulaba ku bantu naye omusajja omutendeke ng'oyo dokita kasooka bamukuba katayimbwa abantu bameka abafudde olwokuba taliiwo ye mukugu yekka naye nkimanyi tewannabaawo nabagenda mu ddwaliro kumulabako kubanga sipiriti ya mukono teriiwo tanafuna ku kimuli kyonna kivudde mukono kubanga omutima ogwo gwa mukono teguliiyo wabula tulinda ave mu ddwaliro ffenna omu babiri basatu tugendeko ewuwe aye tumukaluubiriza atufumbire kyayi omuntu ava mu ddwaliro weriza mukono spirit okumanya nti tufiiriddwa ekirabo ng'ekyo kivuddewo space esigadde abantu baffe baffa Dr. Konde taliiwo ekyo nompadde buli just an example government driver wa government bwefa baleeta ndala n'olambula ensi n'ogimalako abantu abalala batambula bakula mukono atubidde wano pa kubanga engambo zituli bubi obukyayi butuli bubi obujja bututta negwotomanyiiko ebintu obissaako omutwe n'amagulu asobole okutuukiriza gwe kyomulinako mu mutima gwo bijjudde bingi crime dewano obujja eŋŋambo omuntu n'ava mu kitanda bw'aba akirina n'akiddamu bw'aba akirina naye nga kyakoze olunaku lwonna kuseetula ŋŋambo oyo omukyala munene gwalengedde ŋŋambo oli omutini ku ndowooza eno gye tuliko ey'okutereeza mukono abagenyi bakyayikanga n'ojja n'oyita ataano n'ogamobilizinga ate n'ogaddukako olw'okuba okyusizza embeera n'odda eri gano ataano n'ogaleka wano naye nga waleka ogagambye nti lino lyekkubo ate obadduseeko ogenza eri kati banaataano obalekedde ani abadde batandise okukkiririzaamu bagendewa ekivaamu nga kalooli ejja nga naye balya ensonga ezo ez'ekibiina kino forum
nze bampita chairperson wakyo naye sibi ebyandeesewa ebyokubeera chairperson wa forum eno si kyekikulu sijja nakiwandiika mu CV yange kubanga sitonjagala ugenda kukola otya naye nga tokimanyidde ddala ndi AIGP ogenda kuntimbulako bitiibwa ebyo ogenda kukola kati yanjagala nga ajja nti muneba kutta akaana kange seeta naye tekalina kyekabbye kubayo essimu nga bakata gwe ng'osigaza bukyayi tombuulira akasajja ako kakukola ki nze tombuulira lwaki tulina obunafu okulaba ebirungi mu bannaffe era lwaki omuntu omusazaamu n'omuggalawo nti oyo omukazi talina kyamanyi talina kyayamba ani ku nsi kuno ataliimu wadde akalungi lwaki tetweyigiriza okulaba ebirungi ebiri mu bannaffe ne tubikozesa ebibi ne tubireka ne tukozesa ebirungi ne tutambula Mukono ali kumpi ne Kampala kati bw'ova mu kibuga Kampala nga okwoye wenna ate n'otuuka e Mukono n'okwoyera ddala kati Good Hope Disco. Ekyamazima ekintu kyetumutwala tukulaakulanye Mukono kuba ffe ba stakeholders tukyongeremu amaanyi tukitwale mu maaso tuwagire naddala abakitandiseewo amanya n'eddoboozi bampita Mayanja Geoffrey Director wa Jesse John Day and Bulim Primary School. To resolve, to restore the lost glory of Mukono. Ekigambo nekyo kikulu. To resolve, ate n'endaba n'okusinziira ku byenda by'abantu b'oli nabo ebyoyogedde byonna mulina ekigamba nti mukolera wamu. Kikulu nnyo kubanga omulimu ogwo toyinza gukola
Ssekinoomu n'okumaliriza. Mukama wange chairman era njagala okwebaza olw'okubanga mu bbaluwa gye wampandiikira ng'ompita wanjogerako ebigambo biyitirivu. Sangamu yadde akaguudo yadde ekizimbe kye bayita Kiwanuka Musisi. Ate nga mu bukulembeze obwange betwakulembera nabo bananjulira, nze nali sigezaako omulundi n'ogumu kwekuutira akadingiti. N'olwekyo nga siyinza kugamba nti abaye kakati nga bwe tukoze oluguudo luno mu lutumi Kiwanuka Musisi. Kale nno nkusiimye nnyo, mwebale nnyo abaforamu okunsiima nga nkyaliwo. Naye ekyo nkyogedde bwentyo lwakubanga kubanga si kirungi nga tunoonya okuzzaawo ettutumu lya mukono erirabika nti lituserebyeko. Ensonga eyo mugitunulemu ey'okujjukira bannaffe be tubadde nabo ebiseera byonna ne bye bakoze n'okubasiima, oba bakyaliwo oba baavaawo. Kintu kya ttendo nnyo. Kale nno ssebo, nze mu kwogera kwange, kubanga waliwo ebintu byendabye bwe mwettanira mu foramu muno bye njagala okugabana nammwe nga mbalaga nti nze gwe muwulira nti nakola nnyo, naye biki ebyayamba omulimu ogwo okutambula? Oba oli awo tuyinza okweyambisaako ebimu nga twongera okulwanirira mukono era n'okuzzaawo ettutumu eri. Ekisooka mu bukulembeze bwange nga tuli ne bannange be nakulemberanga nabo, twafaayo nnyo okulaba nti tuzimba era tunyweza obumu, unity. Ono gye bagamba mu lufuutifuuti eri cosmopolitan, population eri heterogeneous, tuli mu kyanganyiko. Singa ojjayo constitution ya Uganda emenya amawanga agali mu Uganda agasoba mu 50, naye woonootandika okusoma eggwanga limu ku limu mu mukono buli limu mweri. Kale we nkugamba nti mukono tuli mu kyanganyiko. Bwe twali tugezaako okuzimba obumu, ekyo kyatuli mu mitima gyaffe ti abantu abatafaanana onoobatambuza otya nga tebeegasse. Era ekintu ekyo ne kituyamba. Mu ngeri emu mu mukono mulimu amadiini mangi, enzikiriza z'abantu nnyingi, naye zonna nga tuzeetaaga tukolere wamu. Mu mukono nga mulimu abantu abalina endowooza z'ebyobufuzi ez'enjawulo bangi. Mu bbanga we najjira nze okulembera, ebibiina ebyali bimanyiddwa yali NRM, DP, UPC, UPM ne CP. Naye nga bonna tubeetaaga tukolere wamu, era ekyo ne tukikolerera. Katonda nakkiriza bonna ne tutambulira wamu. Bangi ku bo benjogerako weebali, n'oyo akuli ku luseke, muganda wange oyo Reverend Kefa Sempanyi, mumumanyi kuva dda nti Mpagi Luwaga ya UPC, naye ate nange ne mumanya nti nange nali Mpagi Luwaga ya DP, naye nga tukolagana. Era mu mwaka gwa 93 President we yali yeetaaga Reverend oyo, ng'abuuza ani anaamundeetera. Namugamba nti nze nja kumuleeta, sirina buzibu naye. Era n'agamba nti onoomusobola, lwaki simusobola? Tuli bannamukono,
tubadde ffenna tutambulira wamu, ebibiina by'obufuzi tebitwawula kubanga emabega yonna